Bannange ekiri ate chumi zatalumiriza manager Lodge okumukozesa naye bannange omwana kati oba yamukozesa ki byonna tubireese. Ye nno pasita w'abalokole ali wano ayawukane mu kyalo amugobye mu nnyumba amugambye asseemu ebyagende lwakuwagira NRM ng'ate ye pasita wa Nuupu. Lumbuye naye azzegawanyi ayina by'alumiriza Eddie Yawe amulumiriza olw'okwesiba ku Kyagulanyi n'amulumba mu bifo gy'abatayitiddwe. Amutabukidde amugambye eno si family meeting gy'abaalimu kiri kibiina ky'abafuzi kya Nuupu ajjewo olujjanja naye ebirala bingi nnyo byamulangidde byonna tubireese. Bigudde kw'ono omukyala okuva e UK Emily Smith naye nabyayogeredde Kyagulanyi Bobi Wine banne bamuli bubi Katonda naye amulumbye ayingidde mu bikonde byakubye n'omwami mwawe ayagala obwa Lord Mayor oba kiki. Bigudde ku pasita Mondo bannange ate naye oluzatalumbye eggaali za Kyagulanyi bwe zirina emisango gye zazizza zirina gwe zaakubye eyo oba ani byonna ogenda kubuumanya ni gwe baakubye baamukubidde ki byonna olunaku olwaleero. Njagala okujjukiza nti nno definitely oli ku Express One ze Jacob definitely tugamba tukola bingi nnyo tetwagala osuwenga mawulire gano breaking stories eziba zitambula across entertainment sports wonna kati tuula kalira tutandise tukwaniriza nnyo n'akalwa akawedde yeesimbawo neyesimbirawo ku tiketi y'ekyenvu but namugamba newankubadde nkwagala nnyo newankubadde ebirooto byombiwagira naye sigenda kukuwa buwagizi ng'ogiddeko eyo kaadi because ebigendererwa byayo sikkirizagana. Bamuyita Apostle Nalebo Jonathan Nalebo alumbye mukyala we lwakuwagira NRM ng'ate ye omwami wa Nuupu baawukanye amulumiriza okubeera ng'ayingira mu kibiina ky'amanyi nti kitulugunya abantu kyokka nga ye omwami alumiriza nti wa Nuupu nti bino ebintu bye balimu byakutaasa ggwanga wabula si byakudda okumala gayingira mu kibiina ky'oyagala nti lwakuba gwe ky'oyagala ate nga ye yakuwasa wa Nuupu bitabuse omukyala amulumbye era ategeezezza nga ne mu kalulu akawedde bwe yagaana okumuwagira era bwakubeeramu NRM so baawukanidde ddala amawulire gonna ogenda kuba ogamanya story eno kansooke njikuwe katono olw'omusajja ono engeri gy'awandiddemu mukyala we omuliro ng'amulumiza olw'okuwagira NRM n'agaana okuyingira Nuupu bimu nno ku biba kyankalanyiza era eno Samon yagikoze ali ku live emu n'alumbya ddala mukyala we obutamulekera kantu konna kati nowuliriza. Era such mu district gye yakampeninga saagenda ino wakubadde nti is my district but I supported as a partner but nemugamba ng'oli ku kaadi eyo tosaana kuyimirira nange netugamba ntuyimiridde omukyala na mwami because I don't believe in these values. I don't believe in it. I was candid. Nze maama wange yali awagira ekibiina ekyo until she passed on in 2014. Naye tatange yali takiwagira. Era embiranye yali waka yali ekyo gwe kiwagira nze sikiwagira. So nze nzikiriza nti omuntu omulala asobola wagira maniyo nze nempagira Arsenal yange naye netubeera wamu as partners because ekitugatta mukwano si bibiina. Naye nkugamba nti sigenda kuwagira era akimanyi nti simuwagira. Ekyo kyagana omuntu gwe ndinako obuyinza ye gwenza ddera omwana wange nyamugambe ne kino kyolina owagira. Naye mukulu munange wesanze nga mukulu it is okay. Era namugamba ekiroto kyo nkyagala as much as you want to go to parliament but as long as you're on that party you don't have my support. So gwabuuza bwa musimbo ogenda kyuka batogenda kyuka you have just gotten to know me. Walayi nkubuulira Bible tugamba nti amazima gali kufuula ow'eddembe. Njagala tuyimirira abeera nga tuli compromised mu mbeera esembayo. Bye twogerako bannange biyamba ffe. Politics determines where our children go to school. Hello? Yes, me teyogera. Manager. Ono Chumi. Anko Chumi wuno naye avuddeyo alumiza manager Lodge nti yamukozesa nti yali atamidde Chumi ye bw'alumiriza mbu yali atamidde nga nywedde kenge bw'atyo manager Lodge n'amweyambisa mbu n'amukwata. Ebyo nabyogedde wabadde ku live emu ne Junior era Junior ye afudde bufiinse nga bw'omulaba anyumiddwa emboozi. Bamukubidde essimu manager Lodge naye engeri gy'abadde addamu eddoboozi badde wansi tawulikise naye nga ekifaananyi ayongedde n'akijjawo ku mbeera ki eyaliwo. Sooka owulirize wana tugende maaso. Tuli ku live ya Junior njagala obuulire abantu amazima wankozesa oba tewankozesa wanneebakako oba tonneebakangako. Esimu eyogera mpola. Alo manager. Esimu eyogera mpola. Alabika alina mutulo. Ndowooza naye kati anti namulaga nti namukyayi ayita mu kugezesebwa. Njagala abantu bakuno Diana avuddeyo annyambye nze omwana omutonze nze 10. Kati manager Lodge wadde omukubidde
oba yakoze oba teyakoze ddamu omukubira awo omubuuze. Junior tolinawo simu onkubira ku manager lo esimu yayongera nnyo tolina ya time nandi mukubidde naate yange gyenkozesa wano naye nandi mukubidde leeta esimu yange eyokubire manager loja tu mubuuze eki omubuuze yankozesa oba tankozesa manager loja bba wange manya nalabika loja yakuwoomera yali atamidde ne wagamba nabaho yali akwana oyabaho sagala kumwogera ku idiot peoples sagala kwogera ku abo kuti abaho talina kiddako ova ku muntu akuusa mwali mulama lama yakuvuma nagamba tosiima sisiima kaakati nsiima ndi kabaka wano mu Buganda tukimanyi kabaka yasiima nsiima ndi kabaka Luwirayiti naye yakuvuma Luwirayiti tasobola kubanga Luwirayiti amanyi amazima Luwirayiti yayogera ne Spice Dana direct Ediyawe Robert Kyagulanyi Ssentamu gwomanyi muganda wo mulinde nga mu meeting ate nnono ye omukulu wano amanyiddwa nga Lumbwe ye ayongedde ddala okutabukira ddala Ediyawe amutegeezezza nti Kyagulanyi aba amwetaaza mulumbenga mu meeting za kika wabula si ku kitebe kya NUP bw'abazze ku kitebe kya NUP afollowinga protocol era agoberera ebyo bituufu byateekeddwa okubeera nga mulaba naye soma waki ebisa bino famire ya mwami Kyagulanyi yejjumbidde nnyo okukola zi interviews n'okwogera ku life yaabwe luli Kyamanyanzi yavaayo n'abaako byeyogera n'ayokya Banjo maani oyo naye yavaayo olumu n'ayogera ebintu n'ayokya kati era Ediyawe bave mawulire balekerawo okwogera nnyo because they are making a lot of mistakes ate abantu bazibakwata bo balowooza oba abantu baba balumbi naye it is high time they get out of news baba baagala okwogera let them speak about their life engeri obulamu bwabwe gye bakuzeemu ebintu biconcerning of the politics babiveemu wadde okubyogerako because it's affecting them and they are losing credibility okusinza ku ebintu byebakola sooka olye mu vidiyo eno ate tukomewo omanyi n'abantu kyabala abadde ag'okubaako abakulembeze abebasinkana nga tebabasinkana nga tewuliriza oba mu family meeting if it is come to national matters ne ku national platform abantu bonna abaliwo abavunanyizibwa ku president waffe olina okufollowinga protocol mpaka lw'omufuna ng'omusanze mu ofiisi ye ng'omuntu bw'oba toyagala following protocol that means nti gwe kikulemye kubanga tuli mu national matters there is a difference between the national matter and the family matters osobola okuva gy'ovudde n'ovuga akagaliko n'ogenda eggomba oba n'ogenda amaka ga Kyagulanyi Magere no problem we don't have problem with you but if it is come to national matter you have to follow protocols oba gwamugulira ddaloni gwamugulira obutawa kasuku oba gwamugulira kisumuluzo oba whatever tebitukwatako you have to follow the protocol why kankutandike kwotegeere ono sodo kaguta ono sodani kaguta wano katika video katandise ono kubaita sodo kaguta esawa eno mukubira esimu nemala n'omwezi nga simufunye bwembaga simufunye sola agenda get mu state house nenyingira muganda wange. Hi, I'd just like to say thanks to everybody for watching my videos and all your fantastic and positive comments so far.